Lukwago omwanda awe kubanga Lukwago tasobola kugenda kuba president atyayo olwamufuna president wa party kati bamuwadde bagenyi power mbwasobola okukola bakole collusion n'ekibiina n'ebiina birabya ngeno but teri collusion ya kibiina kyonna kigenda kubeera mu nupu tekiriyo mukole kasasiro wammwe muli ba state agency tumanyi bulungi nnyo kati mbawadde ekifaananyi kirungi Nabila wakola ki wagira kati ngenda kugamba mukyala gwe Nabila Naggayi Ssempala omanyi bulungi nnyo boddamu n'oyogera ku Kyagulanyi Center mu n'ekibiina kya National Platform njagenda personal naawe kyensobola okukola okimanyi bulungi nnyo kola byonna byolina okukola ne bw'ogenda okutandika okumanyira Kyagulanyi ku mikutu ba ku mitimbagano njagenda personal naawe ate oyinza obutakyagala nga ne mu Kampala tosobola kulinnyamu lwaki ono siye ono current boyfriend wo namutimbye edda emisana bamuyita Asimwe Baliza Henry ono siye current boyfriend wo oye current boyfriend wo Asimwe Baliza Henry yoyo current boyfriend wo guy ono is an operative yali ya desertinga nagenda mu ggwanga lya Canada gyabadde ebbanga erirona nga bedatinga ne Nabila Naggayi Ssempala era nga boyfriend we but unfortunately abamukolako profile nga guy abadde w'amagye tiyasobola kufuna mpapula kati bakomyewo Nabila Naggayi Ssempala bwe bakomyewo Kampala Nabila ayagala divorce bamala okufuna divorce then bakole embaga very soon muyinza okulabako ekiddala nga Nabila bewasiza n'omuvubuka ono then abeerenga mu bbaawe officially then yadde Canada mufune empapula batandika okukola obufumbo. That's the move. Ono guy kyekibalo kyalimu naye ng'ono state operative already era omuvubuka ono okuba nti yali adesertinze nga state operative nadduka teyadduka nti yali ayagala yadduka nga state emunoonya yoga Canada kati Nabila Naggayi Ssempala na negotiating ne John Salimu Sale ne state okukkiriza omuvubuka ono akomewo mwe mukazi gwe ngenda mpola Kyagulanyi National Platform genda mpola nkubuulira nali nakunoonya ddanga nakusiriikirira mubadde mu opposition nga mubuzaabuza abantu nkulaba ku station yo nange olumba National Platform wa Kyagulanyi nkulayira ngenda kwambula to the body marrows nkulabudde bulabuzi mukulu Ssempala wonna wooli ex w'omukyalo Nabila Naggayi Ssempala nyweze ebyokwerinda byo singa addamu okukola ena slight mistake oba ataka ku nuupu oba ku Kyagulanyi ngenda kujja spinning ebijanjalo bibiwamu amafuta ekyo nkikubuulidde sente zonna z'otambulirako security gy'olina yonna ya Salimu Sale Anita Amongi ne government n'omuvubuka ono wamunegotiatingidde okudda anda Salimu Sale ne bamutta nga tebamuyinda ku kye bagenda mukola njagala oddemu okola ekigambo kyonna ekirumba nuupu kola ebyobufuzi byo oba ojjidde mu kibiina kyammwe ne mabike no problem I don't have a problem with you but de-associate yourself with the National Platform and Robert Kyagulanyi Center tujja genda beya nnako naawe omanyi kyensobola okukola ekyo kyonkulabula bw'oba olina dda terineniwo ng'omumanyi nti mulina ate nga nawe okimanyi nti ali mu public domain ekyabbaawo x nkikoonyeeko bukoonyi nebyomupulaningira byonna nja kujja mbiwe ku meezi ensi ejja kutya kubanga naawe oli muganda manya nja kuddayo mu kyalo gye kuzaala okujja mu bitundu by'embala ebyo bakuzaala mpaka nkuleete ekyo kimanyi bulungi nnyo ensi ejja tutegeera kati saagala genda personal zino statement zibadde political naye singa osukkawo n'ogenda ku Kyagulanyi bwoti tugenda personal ne mu Kampala oyinza obutawangulwadde LC1 ne kati state government abantu mbabuulidde ono state mafia yajjedde ku ssente za Salimu Sale ne byagenda okukola byonna biri state funded bulungi nnyo naye nkulabula kyogenda kyonna okuddamu okwogera ku Kyagulanyi bakuno wati kadula kumadi mu t-shirt tujja zifunya bwe tuti ojja tuwulira ate awo omanyiwo bulungi nnyo era kati drone zange zonna nzitadde okuva gye bazaala omukazi ono gyabadde Canada mu Kampala wonna wabadde wa family members mwenna mbatadde kati essimu yange eri public twagala kutandika nkwezenge zino ngitadde mwembe esobolera mwenna
oye boyfriend wakati akuwujja ekiwojjolo state operative omwana mukyala bwe yayogedde temwategedde byayogedde wale byayogedde naye jjukira nti ekibiina kya Nuupu nakiyingira mu butanwa. Jjukira nti nze nali weefudisa emyaka 15. Gwine ekibiina? Nedda. Do you belong to any political party at the moment? We naviira wano nali mu Nuupu era nkyalina kaadi ya Nuupu era bwe bagamba nti omuntu eyeesimbawo ku mulundi guli 221 yaba ne kaadi naye nsuubira kaadi kati zivuganyizibwa so at the end of the day sigirina naye ate nga nkomyewo kaadi otegeeza flag oba tiketi. Okay. Naye jjukira nti ndi member naye jjukira nti ekibiina kya Nuupu nakiyingira mu butanwa. olinga n'ebyayi by'ebitooke Mabira naggaisa empala olinga ebyayi nakiyingira mu butanwa ogwo omutwe gwokozesa ogenda e Canada n'okudda e Uganda ogwo omutwe oba bw'osiba dreads amagezi ne gasigala mu dreads ogwo omutwe gwokozesa okulinnya ennyonyi n'okutambula mbu nakiyingira mu butanwa bumanyi ggwe nkulayirira aganya be yeebasse eggulu obusujju geza osalira yini nja kukola agadderoda ngenda kukolako profile ensi ejja kutya ne mu Canada nja kusindika abantu migration ojja kuwulira nga kitokota kuba zonna video tuzirina bw'obanga wadduka bya bufuzi okumya ate by'obufuzi ojja tuwulira ekyo kyo nkikubuulidde gwe saagala kulwako nkumaliriza tuzimba muzimbula mana jingira mutanwa Kyagulanyi yandetera kaadi ku luggi lwange gwani kuba mwagala kunafuya nyata kati amala okuddako wano mu kitabo katono pewa dakiika emu nga ngenda ku episode endala ngenda kusaba buli comrade yenna nkutegeeze nti baggulawo office ekwasaganya okwemulugunya kwonna ku nsonga ezikwatagana ku buvuyo buli ku ground mpaka ku national level nkusaba otwala obuvunaanyizibwa ogende otwala okwemulugunyaako in person ku muntu gwemulugunyaako alimu either registrar either mukulembeze yenna nga tuli mu process y'okugaba card please mbasaba mugende mu kakiiko ako muteekeyo kwemulugunyaako ammwe nabaga feno inbox zaffe current eziri closed tezioperatinga kuba tetusobola kuluka mateeka president yataddewo so tosuubira nti ogenda kupa information nti nzijja wano ndabise omuntu no mulina mulabisiza mu kakiiko eri akakiiko kali independent president keyataddewo so ngenda kukusaba yenna alina okwemulugunya genda otwale okwemulugunyaako mu kakiiko akateereddwawo ene waffe inbox ziri closed tetulina kyetusobola kubuuka mabateeka ga president yataddewo please tubasaba mutwale buli kimu kitwalira akakiiko feno inbox zaffe ziri closed tetukyagala kulabisa bantu mu bitwale wa president akole decision n'akakiiko nga bwe katudde bakole decision please mbasaba
oba oli Kyenjojo oba oli Mbalala oba oli Fort Portal oba oli mu Busoga oba oli mu Mamboka please mutwale okwemulugunya kwamwe nga kuli mu buwandiike kulina obujulizi bwonna mutwale akutiisatiisa akugana okwesimbawo akulyako ssente akusaba ssente za kaadi mukutwaleyo ekyo kyona kyo nkimaze saagala balwisa nabanyumizaako emboozi ne bagamba nti wagenda kujjawo abantu nga bagamba nti bakazi babasaba akaboozi mu kibiina kya National Platform emboozi mwaziraba luli wiiki omwezi oguwedde mwaziraba waliwo omukyala awo mukyala wa Mpuuga n'abalala naye azza olwayo n'agamba mbu waliwo omukulu eyamusaba akaboozi n'amusaba ne ssente okwesimbawo mbalayirira omukyala oyo simulako mu kibiina kya National Platform okujja nga nali neebase wabula yetuulu bano abasajja gye bakozesa bw'obanga oli mukazi nnyo Tufe twagala kumanya mwagala kulabisa gamba gundi yansaba akaboozi n'obujulizi obulese nga kusaba akaboozi obuteekeyo kubanga go nyini watambuzanga n'ogamba nti abanoopo basiya zibambala ovulo kati ate ovayo togenda nti bakusaba akaboozi ate abaali bali ebisiyaga nga mwali mugamba lwaki mumalira abantu obudde so story y'abantu mugireke bali state funded temubaako kye mubagamba mubaleke babuliddwa ekyokukola ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo tukiresaawo kati tulina obuzibu buli luddawa ne kavidiyo ako sigenda kukazanya naye omukyala omutegedde ayambala ennyo Gomesi n'avuma era ye nannyini Sabula TV mubadde munoonya Sabula TV yani Sabula TV ya Mpuuga ka TV akali ku TikTok ne ku Facebook ka Mpuuga era omukyala yakaddukanya oyo omukyala ayambala bigomesi avuma nnyo Nopu ne president ka Sabula TV ka page ke era Mpuuga bakaddukanya oyo omukyala yakaddukanya so mutegedde yo yagaye mu ne bamusaba akaboozi n'abasaba akaboozi muli ku kizibu kati oddira oluguudo lw'Endakawuka oluyiseeko emmotoka y'empya kuba ofaaki oluguudo olwo lulumu kwogera essaawa zino lwatwambulirako emmotoka eziwera 300 okuva ku Kalenda Guest House e Makindi mpaka eri ku kyessala ate oyo nali nenenya abakazi nekenziramu mulya ng'afuguma ekigambo kyonna oluguudo lwanyumyako nti balusaba oduvugirako emmotoka oluguudo okuva Kalenda Guest House okukkirira mpaka kiri ekyessalamu oyitemu ogwo ku kiri ekyebusaabala buli mmotoka yonna yayitako kubanga yali mutunzi w'akaboozi ku bbiri eyo leedi eri wali waggulu okulira ekizimbe kya DP kati bagadde bamusaba akaboozi saagala nnyo okuvuma abakyala bayisaamu eggaali naye onoosukkawo okoma muganda nga information mbangirira mu mikono gyange otandise okugera ebintu by'ekisiru nja kuyisaamu eggaali teri muntu asobola kukwata mmotoka y'empya agise ku luguudo Nakawuka kikizibu kati gwe maama aligamba bakusaba akaboozi ne bakusaba ne ssente gwe ng'oluguudo emmotoka ezibadde zitambulirako ziva Kalenda Guest House ku lw'Esalaama mpaka ku lw'Ebusaabala nga ziyitako 24/7 wakajjoveewo oyingire ebyobufuzi yensonga lwaki okuuma okumoka agagambo kubanga ebigabo wabimanyira bibadde okola emyaka gyonna gwe sitera kulumba bakazi neggwe nkulabula nalina kwesonyiwa dda ddamu oyogere kasasiro omukyala omumanya ambala boodi gye wakasabula TV nja kukuleetera obujulizi na buli kimu ensi ejja kutegeera anti mwagala kumanya kikulu temwagala kumanya bintu byono wano yono aliyo ebibiina mu ngeri no process y'okugaba kaadi kusaba obuboozi nkikiriza bulungi yoyo ekuba nange nali wa kibiina ekimu ekyawa era kyenjogedde ekyabano infact nesimbawo sijja kumwongera kuba nja kuba mutidde erinnya naye nange yansaba ku kaboozi awulira yansaba akaboozi ne ssente n'omuwa sente saamuwa kaboozi saakamuwa ne ssente saazimuwa naye nga nali muweereza mu kibiina ng'ensi yonna ekimanyi era saayitamu era temampa kaadi ninjire obutakuwa kaadi osobola obwattributinga ku kugaanako yes kubanga lwaki mbuteekawo kubanga yemboozi eriwo otegedde lwaki nkiteekawo kubanga yemboozi eriwo okitegedde lwaki nkiteeka kubanga yemboozi ekola ki yemboozi eriwo ye nga abyogera yali wa mutunzi w'akaboozi ku bbiri okuva e Makindi ku Kalenda mpaka ku luguudo lw'Ebusaabala ng'emboozi